Sebo nkulamusiza. Kale Sebo. Nange nkulamusiza Sebo. Wogira ne kadima ku beat wano. Yes Sebo. Bitambula bitya. Birungi taata. Nga nsanyuse nnyo kuwuliza. Nange nsanyuse okuwuliza. Bulijjo taata nninda naye nga siraba kajja. Nanga abantu engeri gye baba abangi. Yes Sebo. Oluusi tulemererwa okutuuka ku bantu mu budde naye nzuuno nzize. Taata nsanyuse nnyo kuwulira. Njogera na mukyalaani. Mukyala Nakku. Nakku. Yes Sebo. Nakku mpozi mweddira ki? Fumbe taata. Ndi bafumbe. Yes Sebo. Uli waawo. Ndi Wakiso. Wakiso bagamba ki? Wakiso walungi. Wakiso Kasengejje uliwa. Namuseera Sebo Kakunyu. Namuseera Kakunyu. Yes Sebo. Kale kasita obulamu bulungi akafuufu kabali kakati eyo. Akafuufu egira n'egiragirako. Muli mutya taata? Bwe tuli mpola mpola. Kale mpuliriza gwe kati. Sebo. Kiki? Anti munnange omwana tunoonya omutaata w'omwana. Taata w'omwana. Emyaka kati 12. Omwana wo gw'omuzaala. Omuwala nze muzaala naye talina omwana talina buyambi bwonna nze mpituffe tuweerera omwana kati ali myaka 12. Yes Sebo. Muzzukulu. Muzzukulu naye omuwala talina kyalina bambi kukoza ku ngoye bwatyo. Obeera naye omuwala? Yes Sebo. Wali awo gwe manjogera naye? Agenze kugiraga ali mu ngoye eyo baamuyise. Agenze ku mugwe. Naye nga omwami yakoma omula omwana nga myaka 3. Omwana nga wa myaka 3. Kati yagamba omwami yabulira wa? Tetumanyi batugamba musirikale naye tetumanyi wa wasangibwa. Musirikale waki? Wa poliisi. Yali mu poliisi? Yali tannafuuka mu poliisi. Kati namuleka n'olubuto. Era akanya ne bakampa nga myezi 6. N'entoba nako kati awo n'atubulako yabula ndoza n'agenda n'ayingira obusirikale. N'ayingira obusirikale. Kati agenda okudda nga akaana kaweze emyaka 3. Kati tetwaddamu era mu. Ye yabanoonya. Yafu enamba ya mukazi we ng'emuli mu mutwe. Bwe yakubira. Yali wa waka. Yes Sebo. N'amukubira n'ajja. N'amusinkana Wakiso. Okay. Omwana n'amulaba kati tetwaddayo kumuwuliza. Omwana yamutuuma amannya biki? Teyamutuuma ffe twali twamutuuma naye nga kati yabutusaba ku myaka egyo 3 ne tugaano n'omuwala n'amugamba kamala okugamba maama. Yabamusabako? Yamugamba kwegyo emyaka 3 nti mumpe mutwale. N'amugamba wane Wakiso we tusinkanidde wandibadde wakiri ojja kale tulinye tugende maama omulabe. Agamba kana wandekana lubuto akana mama yabonyebonye nako mpaka wano. Atenka kuwa katwale kati. Atenka kuwenga ne mama takulabyeko. Oye kale ngolo amaze okufuuka omusirikale. Kati taata titumanyi gyali oba balakisi yawo oba wa kati taata tusaba buyambi. Tebumanyi waali. Tumanyi waali omwaka kali omwana emyaka 12. Mwakoma kumulabanga omwana wa myaka 3. Wa myaka 3. Ekitegeeza nti walisawo emyaka nga 10 na gijo. Temumuwuliza temumulabako. Tetumuwuliza naye nga amanya gegwaga nickname ga kitaawe family name. Babayita baani? Banzeyi ye Esau Nzeyi. Nzeyi Esau. Ni muganda we Anet Nzeyi. Balimu Nzeyi. Nzeyi ye taata waabwe 40 kati wabawala nga naye bomanyi teyatawana kumutwala waka kulabawo. Kati 40 tetumanyi oba kifo ki tugamba yambibwe taata. Batoolo. Batoolo. Bava 40. Ongambye nti ono omulenzi yenzeyi Esau. Esau Nzeyi kati neyetekako nickname Eddie. Yes Sebo alina n'emikwano gye bagiyita Enoka naye tetumanyi gye bali. Ennamba y'essimu yamulaba teyagimuwa? Kugambye teriiko kati eyo zange Sebo ziriko. Nkyeŋŋamba nti omuwala omulenzi lwe yamulaba teyamulekera oba nnamba ya ssimu oba wunjagala omufunira wano obwe watyo. Yaliko enkadde eyo gye yalinanga gye baalabaganirangako. Naye kati yavaako tetumanyi. Teriiko. Ate omwana mulenzi. Tuwatanyizaako ali P7 ali P6 bagoba n'atuula ne tuwatanya tupakasaako ku kyalo.
kakati tubadde tusaba kuyambibwa oba wanawaawa mumanyi n'atulagirira mu poliisi kati naye tetumanyi wawaali. Omuwala yaani? Omwana? Omuwala, omukyala. Yenna Nyanzi Salaama naye twali tetugataddeeko. Era sigala bakuwano naye nga yenna Nyanzi Salaama. Naye nga baabeerako ennakulabye era bw'anaabeera ng'awulidde ajja kumanya. Yabeerako ennakulabye ng'abeera ne muwala wo? Yajjanga yavanga Nansana n'amulumba ennakulabye. Yesebo. Kale maama tweyanziza. Kale ssebo. Tugezeeko okunoonya tulabe. Nange nsanyuse nnyo ssebo. Amiina tumanye tunaafuna obuyambi naye si byangu. Abawangaaze kuba mpulira abajjaawo bayambibwa. Bayambibwa naffe katusabe Mukama Katonda. Najja ne ndaba kwa Mooti yekka gwe saakulaba taata. Ndabika saaliwo olabika wajja ku makya. Najja ku makya ssebo. Walekawo ebbaluwa eno. Yes ssebo. Kasita walaba kwa Mooti. Namulaba. Nemunyumyamu. Nensanyuka yali agala nakuntwalako naye ng'ate nzize n'owa booda. Bambi. Yes ssebo Mukama abawangaaze. Amiina namwe abawangaazi mwebala okutuwuliriza mwebale byonna katusabe yajja kulabika omusirikale ono. Kale ssebo. Bw'abanga gyali kyetumanyi nti bawulidde bangi baba n'abatutegeeza kase ennamba yo tugirina. Essebo. Ndowooza zonna zizo zino. Zonna zange ssebo. Kale tewali mutawana tujja banga twongera okuwuliziganya. Kale tulaba ate nga bitambula omuwala mutulabire. Kale ssebo. Mugamba abeere mugumu. Kale ssebo neyanziza nnyo ssebo. Akuume nnyabo. Amiina taata nammwe bwe mutyo. Nyumirwa omuziki n'ebisesa. Ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Kale twagala okubeebaza okubanga mutambudde naffe wiiki yonna enkya tujja kubawo ku Friday nga tukikomekkereza. Bagenda okusala Juma mugenda mubeere nga mukikwasaganya inshallah. Mubeere nga musaba embeera ebeere ng'eterera. Kabunguza. Yes. Sooka otuyiseemu eggaali. Yes, njagala otegeeza omuyimbi yenna ayagala okulikodinga oluyimba lwo mu studio togeza kufiirwa mu kisa guno jangu mu Diblo studio tukulikodingira oluyimba lwo tumala tulukutambulize ku mikutu egy'enjawulo nawe ofuuka omuyimbi wa kabi nkubira ku ssimu eno eri 0702 23 23 23 ne bweba tolikodinga nko naye ng'olina oluyimba lwo luli mu bitabo oti ogamba nalumba ntya studio tujja kukutereeza ojje oluyimba lwo wadde tolikodinga nko gwe mulundi ogusooka oluyimba lwo lube lwa kabi gw'omuyimbi yenna oba ayagala okulikodinga nkubira ku namba y'essimu eno eri 0702 23 23 23. Agabe zikola ki? Mama nyo. Zikuba kubasa mukaga paka musanvu gobera kutamala faizo. Ja kugamba nti ngoteka okuba yagabe zikola ki? Zikuba. Mukyala Anita mutukoze ki? Anita monji. Tubali tukuolereza munnaffe tunakutandikira. Tuba tukyawuliza ntwena musango naye tulira nti gavumenti bakikakasiza nti olina amakeyuke. Magogo lwaki musirikira ebintu ebyo? Wiki. Mutuuza se. Atwawudde nti n'Amerika yennyini mukyala Mooti Embanizi. Iba nange tukola tutya? Nanze bwe mbeera nga nze mukyala Kadaga ne mpulira ebintu ebyo. Nkeera namugogo mpuno okulaba. Musala ya Mooti ya mulumba. Nensaba Mukama nti omwaka guno Kigozi musule bulungi mbeera bulungi for now. Mwelaba.